po jako akawuwo. Omu ku kaweefube w'okulwanyisa n'okwewala ensaasaana y'ekirwadde COVID-19 kwe kwewala omugoteko n'okwewa amabanga. Kunzize mufudde ku bifeeyo ebirala butale biki byonna ne musoke mutunire n'abantu gye bajja amazzi wayimiridde watya. Wabula bw'otuuka ku kyalo Kikaaya mu ggombolola ya mumyuka Wakiso mu disitulikiti y'e Wakiso abeena ekirwadde balinga abakyerabira olw'ebbula ly'amazzi nga bano balina oluzzi lumu kwe bakuŋŋaanira okufuna amazzi. Si buli omuntu yeesobola okusena ku taapu. Luno oluzzi baluteekawo enzizi nnyingi eziri mu bitundu byaffe nga zituyambako engeri awalwero abamu nga bo tebasobola kugenda ku mataapu nga tebalina busobozi bwa ssente ne bajja. Ekyeraliikiriza kuno okusingako baana bato abatumibwa abazadde okuleeta amazzi awatali wadde okwambala akakookolo okwewala ensaasaana y'akawuka coronavirus. Mwewe space musimbe layini muleme kubeera wamu. Okusinziira ku batuuze betwogeddeko nabo bategeeza nti amazzi gabbula nnyo mu kitundu kino ng'oluzzi balina lumu lwokka. Okusinziira ku mbeera gye tulimu amazzi gabbula butya. Abantu abasinga tetulina busobozi bwetuusaako gutaapu. Bano era bagamba nti amazzi ga taapu gasangibwa mu bikomera by'abagagga byokka bo kwe kusalawo okweyambisa oluzzi olumu lwe balina ku kitundu. Kitundu amazzi gandibaddeko naye gali mu bikomera by'abeesobola. Ate ffe tulina ngeri buli omu yeekuuma buno obuzibu obuliwo. Naye tajja kukkiriza ogenda osena amazzi. Bamanyi buli atambula obulwadde mwebuli. Abamu ku batuuze bakubiriza abazadde obutatuma baana bato ku luzzi wabula bo beetuukire okusobola okwewala omujuzo. Kituleetera okutya okubanga obulwadde buyinza okusaasaana ate nga n'abantu amazzi bageetaaga kuba kati tosobola kubeera waka ate nga weetaaga amazzi ate gwe kennyini omuntu omukulu oyinza okuba nga olina by'okola so ng'omwana omuto nga gwolina okusindikawa ku luzzi. Ate ye Bure Muhammadi omu ku batwala oluzzi luno asabye abalina obusobozi okuwaayo ku bantu amazzi okusobola okukendeeza ku mujjuzo ku luzzi olumu lwe balina. Abalina ebikomera bambi bamusobodde abantu mubawe ku mazzi. Gavumenti nawo bosobodde amazzi okulabika nga bano abanaku amazzi mugabatera gabeere ga bwereere mulabike nga mutuwa ku mazzi tutaase kino ekintu paka bukinaggweramu. Amazzi ab'ebikomera bambi abamuyamba ku bantu musobole okubawa. Osobola okugamba nti wano nziguddewo musenerengako tunaaba tusobodde okukendeezaako ku mujjuzo gw'abantu okubeera ku nzizi. Ono era akubiriza bannayuganda okwongera okukuuma amabanga naddala mu bifo nga bino ebyolukale okusobola okulwanisa kino ekirwadde kya korona okuyita mu bantu ba wansi enzizi ne mu butale ne mu bitundutundu ebirala okumanya ki ekigenda mu maaso. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ate nga bangi tetusobola kumanya oba obulwadde bwaffe naffe mu kitundu bwatuukamu kuba tuwulira ku rediyo tubira ku TV naye naffe buyinza otukwata.